Minister Bara Mubarugahara abirashendekerezibwe director wa Industrial Hub Raymond Kamugisha na n'umunyeshenjero Kazuwa Kayunga Aida Nantaba barambwire zono hub na nebyabana bakozire nuko kusima government. Nabivude ku bukulembeze bwani Museveni yalowooza, Museveni atukuziza, Museveni atwadde obwa CDF, Museveni atwadde obwa minister, ate Museveni atwadde ne skills tukole ebitanda kati atayagala kusiima gwamanyi. Omwana afuna degree nadda ku luguudo n'anoonya omulimu kubanga bamugamba mbwafunye degree eri ya peni ye mugeze nnyo era yanabeera successful. Anabayiza okutunga mbu yajja kuba tasomye. Abantu abarukurenga 9 okurwa mu district nka Kayunga, Buvuma na Ruwero hamwe na n'ahandi nibo batendekirwe kandi batungereza certificate omyoga etari emwe n'emwe nko kubazira okuteka emigati okukora amashoke na n'ebindi. We train in 7 courses. It is welding and metal fabrication. We have tailoring and design. We have carpentry and joinery. Okulaba nti government eyongera sente mu zino skilling centers buli at least district nya oba 5 zibeere ne skilling center. Kali tulina skilling center 19 zokka naye ate nga district ina 15. Abahendiro kushoma basimire government obwe bagubize ngwe bashomere byina katale. Twebaza jjajja waffe Yoweri Kaguta Museveni olw'okutuwa opportunity eno gye yatuwadde e Kayunga n'atuwa emirimu egy'omutwe. Twebaza abakulembeze baffe n'ensaba minisita waffe atuuse obubaka eri jjajja waffe ow'eggwanga nti tusiimira ddala era na buli muvubuka ali eyo eyeetaaga ekintu kino kyabwereere teri yadde kusasula yadde n'ekikumi. Abazadde mukakane abaana baabwe tubatikidde naye tugenda balondoola omuko omu. Minisita yerekera okushemererwa bwanyuma y'okureeba ebibakozire barukushoma nukwe kubashaba okukozesa gy'obukugu batungire. Abasajja kulwala so mweyambise skills zamwe bulungi zibereza kunoonya sente naye nga siza kutoka ki mubiri basajja n'abakazi. Amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.